Okay, kakati nyabo twabadde emboozi tugamba tujja girinda gwana agituwa eyo omukolo mukuliko eyo twavuddeyo bandake nga mwanyumye mwebale kusiima era nantumba olina ku nnamba ye njirina mbadde jala muŋŋambira nti alina amaaso alaba ebiri mu future era ndowooza mupulezidenti wa 26 amumanyi kati anono gwe nayiseza Hayatoto muwala ki oyo hano mujoga mwala mukwano gwa eyo nedda sikujoga serebu but she's a Hayatoto yafananyeza Hayatoto nga ki ekimufaananya okuza Hayatoto bweru nzi yafananye oli omwana wuli alina olina okwetegereza nga tonakugamba nti omuntu afaana gundi yawo yangamye gwakoze ensobi oyita otyo omwana Toto nimugamba oli gwe nayise Toto serebu omukolo omwana ayitibwa atayina kabira tebamugana ku bwemperekeze kati ekibadde kibawawayiriza oli mbuno yeono wano kyabadde ki kambuuze kyali mu nteekateeka nti kalina bba kabina okubeera gundi n'obuddugavu ate oli kyoki omweru gw'olabye tuba twalina era alina okuba nga yateeka musede nnyingi mu mukolo ogw'obutamuleka simanyi kwe yasinziira naye buli omu ffe we yali atwanjula as bridesmaid buli omu okumiitinga munalina ensonga ye lwaki agamba gundi yali amwagala ku ttiimu ye omwami etinyere omwami yani omwami waffe omulungi ye Mr. Wallace Joseph Kafumbe kasuku byaŋŋambye byadde bituufu ebyaki ebyokukola mu dduuka lya Anatalia eryaki mwagala ebibuuzo ebitambulira ku gundi omukolo gwa Anna teguliiko kiboozibuuzi bawa Anna mwami Kafumbe mwami waffe omulungi ava mu famire eyimiridde tubadde tusaba omwami abeerewo waba abawala mwami waffe ffe tuli balamu ba Anna nkubuulire teweesiganga bakitonde kiyitibwa kikazi ffe tuwangadde ne mwami Wallace tetumulabye leero mwami Kafumbe tuwangadde ffe tetuwe makula yensonga lwaki Anatalia yalonze ffe naye badde omutima tegwambadde wamu Anatalia ayina emikwano gy'ayina yensonga lwaki ffe omwami waffe omulungi mwami Kafumbe ava mu famire eyimiridde naye ayimiridde ava mu famire eyimiridde naye eyimiridde abo abaana omukolo gwabwe oyogera nnyo nze anti kati njogera kuba nabaddeyo anti oyogera nnyo nanga olina kyobikka I'm the one who has the audacity anti yogera mpola mpola obanga alina kyobikka kakati nze embuuza abaana balina kye bayita social capital abaana bannange baana kyenayagadde kale kyenayagadde omukolo gwadde simple nenga guli expensive kaguli class VIP gwadde mungi kati kyeza atabadde ku gundi walinga tosala ku guest list so kati bagenze wa mulivu bagita atya honeymoon I inspired them. They're going to Spain. Bagena Spain? Yeah. Tusaba leme kubona abadde visa tebamumakomo. Omugole mu yamma visa mukola. Kiba kizibu. Era by the time we choosingire ekitu babisigira. Babi tubagaliza birungi. Bayina omukulu kapitani ebisongeza azimala family friend waabwe. Wama kapitani. Aba beautiful. Kyenjo kyade ku mukolo guno omuntu kyata namanya. Tugambe kapitano bamwebazizza dda anyabo nze nkubuuza va kubali kyanjeo kikyade ku mukolo kino kyetutaalabye ffe abatabaddeyo ebisinga mwabira by'omukolo tetulina nnyo kyetwakwese kyetuziiza omwami bamaze ebbanga ki abaana bamaze emyaka 12 yoyo wenga todiyani uba atundanga tobazisubulayo y'omwami w'omulungi omugagga mwami Kafumbe eyatuta omwana muwala Anatalia no baina abaana babiri twamwana bya kids olwasitudde mama nga bazina amazina naye najja bamusitulemu then they also have a newborn teka sente wokola ki olaba beautiful kakati akasembayo ani yabase ekimuli kumwe Anatalia yatujoze yagala tagenda kanyuga ayina bayagala bakwate ekimuli ekyo ate era muwanvu adajja tubakako ekimuli nantumbu na tuyitayo bwisimanya hafi kwata ekimuli
kati gwachi dukote ekimuli naye koyo kwata ebimuli kakati obadde oyina nteekateeka ki njagala obbajjukiza nyabo lwaki anayanondo okubeera ogundi temuzijjeko speech eyo nakusooka wano nze mbuuza ebibuuzo ekimuli okirina pulaani yakyo yaki ngenda gendi we close up pulaani yo kijoyina ku kimuli ekyo kifukirira mazzi kibeerewo nga kiri fresh kuba kyadde fresh mama wali ku TV mami yakamala okutuwa enkoko ffenna abakola naawe nze kimmanyi ku nfa ku ntobo y'omutima gwe yakuwa enkoko eyo ogimpe eyampoomera ng'ayagala nkujjukizenga nze abakadde mbamanyi yakwata enkoko ennene n'agamba gimpeere sayimune nga mu ntima agamba omwana oyo ajja asobola okukinkolera ono yannemerera nash ekimuli pulaani ki ng'otumalako omwaka bwe kigaana amazzi kijja kkala nze sikirinaako buzibu kayinza nkikolere ki mama ndabika ntandisa olemererwa omwana kasa naawe gwamuzaala yakulemere ate nze gwasanze obusange naye nga mama amugamba twasiima mwasiima nnyo namugamba obubaka bwatuuka bannaye endala zaali zakutunda ddiyaani zaali za mukolo mere enkoko ya bbeeyi busita wa bbeeyi